Enayo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole. We don't know how she always finds a way, the mystery of a woman, a savior in a time of need, the bravery of a woman. In your time of need, she does the deed, the magic of a woman, woman. Mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole era nenkulamusako n'ekiramuso ekisinze okubeera ekirungi ekya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Sharita mazimba wanvu mukyala kaweesa. Bannange oli otya webale kubeera nga bamaliriza bulungi Women's Day programu eno bagiyita Mami Eyakolamu nga tutunulira olugendo lw'omukyala okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Oluvannyuma lw'okusaba kwammwe munnange omukyala atuwadde ate omukisa ne tujja ne tumusinkana era nga omukyala gwe tuleese olunaku olwaleero ye Minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda. Mukyala mulungi alabika bulungi anyirira ntidde atuuse nannafuya. Hajjati, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibetya nnyo. Bulungi nnyo, sibetya nnyo. Bulungi nnyo. Yebale kunnyo. Kale nnyo. Mwebale kuweereza ggwanga. Alhamdulillah. Bale emirimu emirungi nnyo. Emirimu emba mugisiima kirungi nnyo. Nange njagala musiimire ddala. Era ate nga ndi mumativu nja kukola. Okuva lwe bampa obukulembeze obwo obuvunaanyizibwa obwo njagala ndaga abantu nti kisoboka. Kisoboka. Ate ng'oli mukyala. Nga ndi mukyala ng'omukyala munnakampala ng'omukyala abadde aludde nga nkakalukana ngamba nti kijja kusoboka nkolere ddala neme kuswaza mukulembeze wa ggwanga neme kuswaza abantu bange neme kuswaza ggwanga lyange kubanga banteekamu obwesige nti nkulembera abantu b'e Kampala n'emirirano era nsuubira nti nja kukola bulungi nnyo insha Allah ku bantu b'ensanze wano era okikoledde ddala bulungi ate naffe abaatusindikira message nga basaba abantu tebamala gasaba muntu babeera balina bye bazze balaba byozza okola. Nange nja baga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwenna bali ku Delta TV era n'abannonze okuba nti mujje wano mu ndabe nabo mbeebaza abasiima programu zenkola n'abasiima emirimu gyenkola bonna mbasanyufu mbeebaza beebale kusiima. Amiina. Munnange tugenda kutandisa buto oddemu otweyanjulire amannya go gonna n'ebitibwa bye byonna nnyo. Amannya gange amatuufu nze Hajjati Minsa Kabanda gemumanyi agatali gali ag'omukyalo era nga ndi mukyala Kabanda eri omukyalo bampita Nabbengo naye nga lyadda naye nga nalijjeeko naye nga naluddewo okulijjako kubanga lyabadde liri ku papula zange ze nasomerako kati oli andaba amanyi Minsa Nabbengo sibulaga nti si linnya lyange naye nga mupapula kati terikyakola ki kubanga nalayira nti nze Minsa Kabanda naye nga nange nga bwoga mukyala kaweesa nange ndi mukyala Kabanda. Embogo njifumbirwa mu bufumbirwa njizaddemu abaana era sejjusa lwaki nagizaalamu kubanga akulabiridde bulungi andabiridde bulungi ate nansupportinga mu politics kuba bamwe abasinga obungi agamba politics wakwonooneka politics waki politics natandikiramu yali wa wansi nnyo naye nga ate tunoonya ffenna akalulu ng'erajja naye n'akwata n'alaba bamanyi n'abagamba ni mukyala nge mmuwa akalulu mukyala nge mmuwa akalulu n'olwekyo sinza butamwebaza. Bakuzaala ludda wa mami? Banzaala Buloba mayiro 10 okuva wano oli mu Kampala nga ku Forest Park awo we banzaala era wensomedde wenkulidde awe Buloba kuba nasomera Buloba Primary School naye nga Buloba Kiwumu kyalo ky'Ekiwumu era ab'Ekiwumu bwe bandaba kati manyi nti basanyuka omwana waabwe Kaminsa kaabwe ng'okikoze nga nkikoze nga ndi wano wentuuse egamba from Buloba to Kampala. Yes ate batujerega nti oli we Buloba olobye naye nze saaloba najja buzi mu Kampala kola ate yes nembabeeramu nembakulembera. Nasari yali luddawa ffe tetwasomanga nasari ffe twajjanga ng'ogenda bugenzi nga bakuwa interview wavanga awaka nga maze okusomesa ate olusi nga basomesa waliwo
waliwo P1A ne P1B nga bobanga tonaba kutuuka genda mu P1 entuufu ng'obeera mu P1B naye ffe twasomanga P1A ne P1B nassale nze bwe nasomera saagirabako naye maama wange eri mukyala musomesa nava waka nga nsomesezza nga nsobola okuwandiika n'okusoma akatabo akaliwo ebiseera bya akakisumbuzo nga nsobola okukasoma era nze nzijukira interview yange bambuze bangamba kuwandiika emmeeza n'emmese mu P1 nga baagala zino zi capital banzitaddewo wakati awo emmeeza emmese bye bigambo nakuwandiika linnya lyange ebigambo bisatu byokka bye nakola ku interview mu P1 nempita ne ŋŋenda kuba nagenda maama amaze okunsomesa nemba nga bantandisa P1A nesaagendako mu P1B B yalinga oba nursery pre ndowooza pre-primary nga yeringa P1B kati n'ogenda n'okola ki nga banti n'ensomera awo mami wange yagenda my best friend newe yagendera yali amaze okulaba we nagendera nali maze kubanga nali nfuuseeko kansala ezo emirundi ebiri nalyoka agenda kuba nasookera ku bwa kansala kale nyabo secondary nengenda mu St. Joseph Senior Secondary School ensambya era wakati mu Kampala mu basista we nali omunnange nno nali Hajjati era nazaalibwa ndi musiraamu ne maama wange yalina ekigamba nti ojja kusomera mu bakatoliki nga yaga nti abakatoliki bayigiriza nnyo empisa kati bwe namala P7 nali nsabye Nabbingo bwe natuuka Nabbingo tebampa kifo baakimpa naye ne wabeerawo ndoza statement omukulembeze w'eggwanga zeyayisa ebiseera ebyo omulembe gwali gwa Amiini kati ng'agambye nti abasiraamu mwena bataafunye ekifo mugende babawa amasomero amapya baali bagodde amasomero aga Kibibi Gombe ne Kibulingolo kweri ne Nabisunsa kati ye n'ayisa statement ng'omukulembeze w'eggwanga nti abasiraamu mwena batafunye ebifo mugende mwaga amasomero amapya bakole ki bawe ekifo kati nagenda okutuuka Nabbingo nga bampadde ekifo tuzanga nabo bawulidde bubi kati Amiini yagala abasiraamu babawe ekifo nasanga ennyo yange balikoze eki naye ate era eventure y'omange nanga nti era sijja kukutwalayo era nja kukutwala mu St. Joseph's lyali private naye nga lyalimu abaana b'abakungu bangi nnyo be nasoma nabo era nakati St. Joseph lyali ly'amaanyi nnyo likyali ly'amaanyi nnyo era mama naga nti nina essomero ly'emmanyi yali agenda Namugongo bwe natuukayo nasanga embeera gye yasanga by that time yali talina bakula nga bwe liri kati embeera gye yalisangamu nga si nnungi nagamba nedda omwana ng'obuwala simuleka wano nangamba tugende mu St. Joseph's tetugenda mu St. Joseph's olwokuba nali nfunye first grade mama headmistress yali bali amuta sister Bernadette Mary yakafa nnaku zino mu mwaka nga yali muzungu yali muddugavu baana abasister ab'enkokonjeru baana aba St. Francis nakola ki ne bampa ekifo netandika okukola ki netandika okusoma senior one kuba nasanga n'ebifo biweddewo nangamba nti ojja kugula ekitanda kya ddeeka okireete era akatanda kange ne bakaleeta kaali kaddeeka kabanko bakateeka mu corridor nenkola ki nembeerako mwaka ogwaddako nende kanva mu kkujo nengenda ku bitanda ebya nakange kenali ndeseewo bayidayo kasigalawo myaka 4 era nakajjawo nga maze kumala senior 4 naye nga kasigala nakajjayo bakampa tebaali babbi manyi omulembe gwali mulungi bwe namala era sister Bina yali akyaliwo nangamba katandako omuwala genda nako ngenda nako paka ebuloba nenkalekawo obulamu mu ssomero ly'abasista lyali litya bwali bulungi ddala era sinzaga nti bampisa bubi obulamu bwali bulungi nnyo okusookera St. Joseph abaana baayo baali baana babagagga ng'ate n'essomero lisasula ssente nnyingi ebiseera ebyo nga tulya bulungi nga twebaka bulungi entertainment singa zibeerawo school choir church choir drama nga gyali twabikola bulungi nnyo era twanyumirwa essomero nga secondary naye nga lyali strict nnyo kuba nze nkugamba nti olutwalo 79 lwatandika nga tetusobola kuvaawo genda kudda waka ffekka mbeera olutalo lwa Amiini nga lutandise nga tosobola kuvaawo yadde oba omanyi okwetwala awaka okujjako nga bakukimye obanga naye era nga abantu balina we bayita naye nga batukuumanga twasigalayo ku ssomero abazadde abamu basobola okujja abafa olutalo gye lwali lwatandikira edda ng'ebuloba tebajja era nze nabeera mu convent paka naye nga
era tulya bulungi buli kimu nga kirungi nnyo. Secondly nga okugenda nti roko yalinga ya buli lunaku mu St. Joseph's nga after supper muvudde mu prep bwe muva mu prep nga balina okuddamu okukola roko balaba bayingidde abaana baatolokanga naye nga bw'otoloka toyinza kudda mu ssomero nga babikola akatimba bagende. Kyampaamukko okuyiga nti ddala mu butuufu abakyala bano kye baali bakola kyali gye kiri kubanga ffe okusinziira ku kwogera okutambula okulya byonna baabituyigirizanga nga tomala gatambula nga weemasaga tomala gatambula nga onyenya kabina oba okola otya oba wenna weeraga bwerazi bw'oba oyogera n'omuntu okola otya singa omuntu omukulu agambye nti oba okoze kino tomala gamukanulira maaso ate era omugamba nti ndi sorry yadde nga olaba nti kyobadde okoze tokikoze mu bugende oba tokikoze mu bukyamu nga yadde oli mukyamu ngero olina omuga nti am sorry. So nekindaga nti nno bo baali batuyigiriza mpisa entambula ng'otambula amagulu togawalula kuwalula siripa kukola kutya ate olina kutambulira ku speed. Details ezo olaba nga zikuyambye zinyambidde ddala nnyo era nange njagala nnyo nzikuza omwana wange kati nga bw'otuuka okulya tolya ng'oswankula tolya ng'oyogera ate ng'olina kulira ku time. Nze nakati wendi wano sobolaga nti nyingidde ekinabiro ngenda kunabira ddakiika 3 ne bwegaba amazzi ganyuma nnyo ina kunabira ezi dakika kubanga twanaabanga mu binaabiro ng'onaaba ne banno bayingira ate bakole ki banaabe nga tulina dakika nga 3 ze tuvaamu prep mugende mu prep nga mulina okubanga mumaze okunaaba mwenna mugende ku evening tea muva ku evening tea ate mugende mu evening classes nga olina byonna bikolera mu time. So punctuality twava dda nga tugimanyi nti omukyala oba nti kuba lyali essomero ly'abawala ne smartness omusisita oli nga enviiri akugamba zaali nakyo naye ng'enviiri zirina okuba nga ziri smart si kumala gajja mu class nga enviiri zo teziri smart simala gajja nga tozisaniridde simala gasima buviiriviiri bwe buti obukozesi bumagaladde. Ekirala nga uniform twayambalanga uniform ya blue ne saati ya white n'akataayi wano akabulu. Manyi mu makasomero ga Kampala private school twasooka okusiba ettaayi mu Kampala naye nga era akataayi kano bulina ng'okasibye bwoti akapeesa kano nga keegombesa yes ate nga ya print singo yamalaga nayo wulira nti okoze eki nti onyumye. So twabikola tumanyi nti omuntu yenna ng'omukyala era nga ku makya ddakiika 3 zaabeerangawo nga zaakutubuulirira nga tulina n'akayimba kaffe ke tuyimba nga naye nga tusaba Katonda atusaasire olunaku olwo lukole ki tuluyitemu bulungi naye nga bwe tubeerawo omanyi nti basooka ne bakebera n'ekitogi kino balabe ekitogi ddala kitukula bakiddugala egambe tubeera nga tumanyi nga tugamba nti omukyala ne wabanga oli mu nsonga ze ez'ekikyala tewali muntu ateekeddwa kumanya nti oli mu nsonga ezo era nga kiva omuntu okukimanya kuwulira kawuka kuvaamu kuwulira nti oba kati wasoyirinze engoye zo bwe bityo nga tuba tukimanyi nti no oteeka okuba nga oli smart okuva ku mutwe paka wansi ku bigere salako enjala zo byonna brush teeth bagruminga ng'omukyala nti babakkirizanga okusaala twasaalanga nga naye tusaalanga tusalira mu ddoomu so sigenda ku mizikiti osalira mu ddoomu mu ngeriyo n'okusiiba twasiibanga mu ngeri yaffe naye nga tebatugenda nti mugende ku mizikiti ku jjuma oba mukole mutya naye nga batutwala ne mu church kyo twakikolanga mu church twagendanga ku Sunday nga tugenda mu church ne mu church ne masses ezabeeranga ku ssomero nga nayo tukola ki ate ejjukira ne primary nagisomera mu Protestants e Buloba why is a Protestant school so nayo nabeerangayo ne nkola ki omanyi nti noti ebintu ebyo bikuyambye okubeera ng'olina vast knowledge yes nina kubanga Protestants nabeera nabo nabo sinzaga nti bampisawo byab'e Buloba era nayo bwe ŋŋendayo kati bandabanga hero waabwe era ku bimwe byensuubira okukola gye bujja kwe kugendako e Buloba mu primary ndabe oba mbagulirawo mujoozi gwa ssomero oba nsiigayo ddoomu at least ŋŋendeko ne ku St. Joseph's kubanga mbadde kakiiko ako akaliko aka old girls mbadde gyendi naye nga nayo nsuubira okugendayo officially ŋŋendeyo nabo mbalabeko kubanga sisobola ku regretinga bye bankolera ate saalabako era nze abantu bagaa nti abakatuliki bayisa bubi abantu Protestants bayisa bubi abantu nze mbawakanira era nsiiba nga mbabasiramu bannange nti nedda bw'oba olina empisa ennungi tebasobola kukwata bubi okuggyako ng'olina empisa embi tosobola kukolerayo ffujjo lyo lyogenze nalyo bali kumalamu oba bakugoba kwegamba mbumpimpi okusinziira ku experience gy'oyiseemu mu masomero gano olabira ddala nti eddiini tewali njawulo eddiini ekweyisa bulungi
obweyoyisa obulungi bakwagala kuba si kiwa nti omuntu asobola okuba nga gwe tewatolose tewavumye baana mu ddoomu tewakoze strikes ku ssomero n'agamba nti ate lwaki akugoba kubanga ffe buli ttaamu end of year baagobanga abaana naye nze tebateganga nkona kuga nti oba warning yiino oba ki nalingayo comfortably kubanga ffe tebaagoberanga magezi baagoberanga ddalu amagezi lwaki tebagobanga lw'amagezi nga bagamba ojja baddamu class bagamba ddamu bajja kusomesa paka lw'onaayita naye nga tebagamba kati nti baakutemyeko kuba kati waliwo amasomero agagamba nti omwana baamutemya akabazzi kubanga teyasomye bulungi teyasose paasimaaka teyagituuseeko naye ffe bayitanga muzaddewo ne bamugamba nti ono omwana abadde abulamu naye kadde mu class eno ng'oddamu ate comfortably ng'oddamu nga tewali agenda kuyeeya nga bagamba ogenda kuddamu osobole okukakinga up ne standard era ne tukola ki ne tubeerayo kituufu HS eno wagisomera ludda wannyo bwe navaawo nagenda ku course ate era sister w'ensambya yantwala ensambya ebiseero byali bya lutalo kubanga ffe twatula Cambridge kati olutalo lwali lunyenyetidde nga lunyenyetidde n'ebibuuzo baali tebinnaba nakudda ne balondamu abaana be baali basuubira nti bajja kusobola okugenda mu courses nengenda mu ensambya mu school of nursing kyewali oyagala oba lwakuba kyekyaliwo baatubuuzanga buli omu ky'anaakola abaana of course abamu bagenda ku HSC naye bagambanga nti bani abandiyagadde okukola kino so nagenderawo nze nenkola ki nensoma course for 2.5 years kati naye nga nagenda ku interview nga n'abasista baffe batuwerekeddeko batwagala balondamu abaana 6 bonna be batulondamu nabo bonna bali bulungi kubanga omu yakulira eddwaliro lya hospice nerya cancer Rose Kirabira n'abalala basubumu akulira eddwaliro ly'Emmengo ne Rubaga bwe bati abaana bonna bali bulungi kati batulondamu omulala yenze omwaka gwaffe ogwo kati ne tugenda batulondamu ne tugenda ne tukola ki ne tusoma era ne tubeerayo ne tusoma bulungi era ne neeyongera okubeera mu bakatoliki bwe namala ate era kye neewaanako nti abaana babawa transfers kubanga bamala mubeeranga abaana 8 bawa transfers batandika okuga nti gogenda eno Buluuba Nyenga Kaliro wabo bati babagaba abaana amalwaliro ag'enjawulo era agaba Catholics nze nalimu abo bataagaba tebangaba ate n'okisanyukira anti osigalawo ng'okola wali jjukira kati oba obufuuse mukozi waabwe kiri automatic nti bw'ogenda okusomerayo bakuwerawo omulimu baali nga batuwa omulimu ebiseera ebyo kati awo nze saagabwa watandikira mu Kampala nange mama yawulira atya nasanyuka naye yasanyuka bazadde bange ne mama wange yali mufumbo ne taata wange era bafudde bombi bali wamu kati awo ne bandekawo nembeerawo nabeerawo nenkolawo 2 years ne baali baagala nkole upgrading nenjagala ngikolere Mengo hospital era nembasaba nti ngenda kukolera by that time nali maze okufumbirwa kubanga after bwe na qualifying bwe nti omwami yali agenda okumpasa yayiwo yali yakuguumika dda yalinga kulabiriza bulabiza nga nninda amaliriza okusoma kuba yali akimanyi taata wange tasobola kukkiriza nga sikoze eki nga sifumbiddwa kati nankuba embaga kugamba wafumbirwa ku myaka emeka mami 23 okay 23 nenfumbirwa 22 awo nga ngenda mu 23 nenfumbirwa nenzaala nali in fact nagenda okuddayo ate okusoma nga sinazaala first born nengenda Mengo nenkola upgrading ffe gye twaliisenga diploma kati nenjikola nayo nenjikola ki nenjimala kati nenziramu nenkola te kyeri yali badde nga degree nenjikola era mu midwifery nenkyusa nenva ku nursing side nengenda ku buzaalisa kati awo nembanga nakyo nkimaze kati wano obeera senior nursing officer kati nembeera nga nakyo nkimaze kati bwe nakimala ate ensambya baali bagenda kukola research nga baagala abantu abagenda okukola research mu HIV so ne bampita nenkomawo ensambya abakwesiga toza baali banneesiga nga bakulabamu omulamu ate nga ngera ng'ogga nti omusiraamu kuba erinnya lyange terikyuka nti wakati nze Saala oba nzaani Mariam lisigala lya kisiraamu nenkomawo ensambya nga baagala abantu bana bagenda okukola ku HIV research nenkola interview nempita nenkola research mu HIV ey'abakyala balina HIV naye nga bali mbuto
nga bali mbuto bamufuna no nga tukola research omuntu azaala atya omwana singa tumulabirira nabanga ali ku high protein diet asobola okuzaala omwana nga mulamu. Indeed era nze nkigamba bampuliriza nti abaana bakyali balamu abamu betwafollowinganga so twakolanga ne ba Dr. Pius ne Dr. Bahendeka ne bali ba lead of the group nga tuliko n'abasawo balala bana ne tukikola ne tufollowinga abaana babazaaliddwa ne AIDS nga nze omulimu gwange gwali gwakujja ku buli mwana azaaliddwa nga mukyala ali HIV positive nga mujjako omusaayi tuguyita cold blood nga tugujjako wano. It was a research nga nze nina okugujjako ogutwala ku Ebeneza buli lunaku nga nina okugujjako ne ngutwala ku Ebeneza ne bagukebera ne balaba omwana abadde alina obulwadde batalina bulwadde ng'olwokuba twali tubatadde ku diet that high protein diet zaalinga biscuits nga bazikola nga sijjukira we baali bazikola olwo factory yali ezikola naye nga tuzigabira abantu nga naffe tuzirya kuba zaali ziwooma nga zirimu protein zonna mwali musimusimu mulimu soya mulimu buli kimu nga tubawa ne soya porridge abakyala abali embuto kati nga tubateeka ku ddagala eddagala eyo nga tulaba nga tujambala kale ebiseera twali tujjanja symptoms nga ARVs tezinaba kujja. Kati soke tukomaawo tugendeko ate mu mulango tuli mu kitundu kyaffe ekisooka ne Hajjati Minsa Kabanda byobadde tumumanyiiko gwe ng'omulabira mu politics mukyala musawo mutendeke era nga kati bye twakamala okwogerako bye twakamaliza okwogerako be bamu ku bakola research ku kulaba butya engeri abaana gye basobola okubeera nga bazaalibwa nga tebalina kawuka kaleeta mukenya. Kati tugende mu mulango kyali mu program ya Mami Eyakolamu wano ku Delta TV tukole nange Sharita kwagala nnyo. Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV